BOCAT TV. Nera. BOCAT TV. Kaye was the official. Go to BOCAT TV YouTube channel. Go subscribe. Wakona luli show wana abantu bangamba omusajja wamujewa. Wana byanga jinafunze. Uzido mukaye simanyi kyo wala mugamba. Katika kubundi. Nabadde ndyawo ne banyaniriza kukumba convention. To the went naka Kaye nambanu blogger. Alimasa katika fence ne festiwa. Marvelous. Ne bampita ne banagenda okwate kumukulembeze. Netuka kati no manye kyewunyisiza abantu. Bangambye abasecurity Kaye wakolako ku training unaku tumanyi otulimba. Balabye nga je nafunza mugu. Guli nakoma kufunza mzee wange sale. Naye nange kyonna kyobala Uzido mukaye. Wabula ngenda kunyigira nnyo mukadde wange. Ekisinga obugulu abatulaba mwenna muweerera abaana. Omwana bw'asoma mu maaso akweyagaza. Ekyokubiri omwana bw'asoma atambula n'okumanya. Omwana bw'asoma talimbalimba. Omwana bw'asoma abeera straight forward. Omwana bw'asoma kyayogera amanya mwakyogerera. Kati Uzido mukaye nze wannemye okutegeera nakutadde naye yakuweerera n'ekyembuuza. Lwaki abantu bakwagala ennyo? Kitiibwa kya Mukama kisooka abantu mukutonolaba ola kati nga gwe oli mu entertainment nti oli ne waba akulimirira ng'ayise eri n'akwogerako bubi bwekitegeera gy'otoli tumulumba because bye wakola byeyogerera. Kati nze Mukama mwebaza nti ampadde ekisa mu kiseera bwe tubeereddewo ng'abantu abamu babagula ababadde ssente abamu okuwa ssente si kikyamu naye yogera eby'amagezi. Nekidako bafulumya abantu mu kuziika ne babagoba. Kati Uzido mukaye sijja kulaba nkulimba. Oyogera straight forward. Ogamba muzeeyi wange sali musale. Wano bifu. Bye mukola tebiriiyo. Nammwe tebiriiyo. Kati ate wagenze wa poliisi. Kyali oyo bulaba. Principal yansanga ng'omugenzi pastor ye gafudde. Kampuni yange yali ekumi ya security. Ne bagamba bakkirizaako abantu aba. Pastor Yiga wa MBS. Principal Excellence Bobi Wine ayingira ajja. Nga bangambye tewali bantu kuyita waaba. Mugisha Monda ngamba please omukulu oyo wajja mukkirizeeko abantu 7 bokka. Abasigadde temubakkiriza. Ulira. Nze ndi ku security. Ekyo kita ekyali okufa kwa Pastor Yiga. The principal ze. Na Tonny Ssempijja kulembera ebyokwerinda. Bakanyama ne baleeta enfuba ne bateekawo enfuba bati. Ne basimba line okuviira ddala eri wansi tulina okugendako order gye baatuwadde. Kakati kye njagala okunyumiza era ebintu bino bizibu nnyo bannange ebintu bizibu. Okimanyi nti Bobi Wine nga ye president ne bandeeta nga omuguwa bagutadde mu bulago nga yalina okwogera ekisembayo nti Tonny Ssempijja bamutte bwe bamuleke. Okimanyi Bobi Wine tanzita? Okimanyi Salimu talitosobola kunzita? Kakati abantu beba tebetwetaaga. Bobi Wine nze namutya nnyo mu kuziika mama wa Misa Kisemakula. Awe nakkiriza nti omusajja ono wakwegendereza nnyo tabanga Zelensky. Tochamuka. Nze ndi tochamuka leka njogere ssebo tochamuka. Zelensky bali balowooza agenda kuwanika munnaku ensi. Atidde mu butishaati munakatemba yeye kusiza ebifaananyi. Zelensky problemu kati. Nze ntya nnyo omuntu eyava e Uganda n'agenda paka mu ddwaniro Ukraine n'atula ku tanka ne bagamba yekusiza ebifaananyi ku tanka yekusiza bitanyi ku tanka enkadde. Mwenye kitegeeza ntya nnyo omuntu eyava wano n'agenda mu ensi yonna ng'etudde n'ayimirira n'ayogera mu basajja abo nga batudde mu nsi yonna n'abanyonnyola ebizibu. Ntya nnyo omuntu eyava wano nga tali ku appointment n'agenda n'asinkana Bill Gates. Nga Bill Gates omusisinkana ba president b'amawanga n'amawanga bakola appointment dda myezi 6 ne bwe yagenda Jamaica okuyimba munne n'amuteeka ku mutto ogenda okusinkana nga aliwa Bill Gates. Kakati ne president yennyini Museveni ekyogera yagamba nti Bobi Wine is an enemy of Uganda. He went to America. He told the investors that they should not come here to invest in Uganda.
yayimirizaako ssente za gavumenti nga zigenda kujja ziva wa Bill Gates nazirinyayogera ebigambo nga bagenda kukola computer plant wano mu East Africa nga yesinga amaanyi mu ggwanga anti kati ensi yadda ku technology Bill Gates yali agenda omusajja kakati kyekugamba nti Bobi Wine yagamba nti beggalira mu kisenge ne bawuliriza byayimba kati ndozo njagala kyetwogeredde ebintu bino njagala nkulaga omukwano walabye nti waliwo yabuzeewo ne Chameleon yennyini yakikkiriza bato yabwe yali y'abantu basatu Bobi Wine Bebe Cool Chameleon kakati ye Chameleon yakutte ku stage bwati microphone mu mutima gwe ng'alaba waliwo kyali wabulawo nalo mu mutima gwe na kikulumiriza nga nojja kikolera ne olaba ne Bebe ayina ekintu kyayogedde omanyi badde nkulesa tusooke ebyo badde yogera tudde ku show naye kano tusooke kayiseewo nalabye Bebe yayogedde ekintu simanyi oba bannayuganda bakitegedde yagaye bannange olaba ne kati ng'ompulira yandibadde wano owulira waliwo ekintu kibayita kagumba weegoge nga olukwaga yagamba nja kubafuukira akagumba mujja kunneegoga kati Bobi Wine abafuukira akagumba bajja mwegoga bino byenkubulira mazima kasita atandise okumisinga mu muziki n'abulawo ne babuuza yibagayika kati abantu bokka be bayogedde bokka be bayogedde bagaba nesinga wano Bobi singa ne Bobi Wine singa Bobi omanyi abantu bandiyambudde ne batula mutuzi amanya dikanga kyeyafunako favor gye yasinga okufuna ku Serena nje kubulire kwe kubanga Katikkiro lyatudde wano Bebe Cool wano Bobi Wine wano enfuufu yali efumuusi ngenda kugirayo points zokka mu buli show gye tusinga okulicognizinga eno show nze nkugamba episode notusala kubanga Salva Kiir yadde alina okubeera ku Shane Kagame yadde alina okubeerako Museveni yadde alina okubeerako bonna nga bwe yabayimba twali tukoze enteekateeka omanyize ndi advisor ku side enja kunyumiza nkwagala naye nze kyansaze amazima ga Katonda mu ggulu nafunyemu obunyiivu katawo tuza kushoya ya Chameleon yabadde okwa mabega nafunyemu obunyiivu Chameleon emyaka 25 gyamaze mu music industry buli mwaka yandi kucharginza omutwalo gumu shoyo okuyinga njibe emitwalo 25 bana abantu tubakolere olulala kati olaba na kivubo ayina record yechi nkubulya ngo omusajja omukulu nti Livingstone Kasozi bwe yangirya sirimu Kafero Paulo hamani basudde bagenda bamuyimbireko na kivubo nga bamusibula ku dunia weeraba abantu abayingira mu kisawe na kivubo tebaddanga mu kuyingira n'abantu abayingidde Lugogo tebaddanga mu kubeerawo kakati kyenjagala okulaga nti ekirabo kye twandiwadde Chameleon yabo wagizibwe buli mwaka ne tumuwayo mutwalo gye mitwalo 20 tewandibaddewo nsasagga eyo Chameleon alina okukkiriza nti ebintu byazaakolera eggwanga okumusiima kwe kuno Bobi Wine omulaba ebintu byazaakolera eggwanga okumusima kiki mbaako okumusima kwa kumuyirawo omubiri kwekola kuti n'okuti Bobi Wine kola bukozi bw'otyo nga togigize nze ngamba naye nakigamba ne munakigamba museyi wange nina akala kenjagala okumulira musinga n'akanyweza kubanga okwokufunga nalaye mumanyi bulungi okufunga training ogimanyi siriyaji gwaki kakati oba nkuteeka endiyo kyonna bampadde mbolutenatijjeno abaana baddage waliwo owasemwanyanga Kaye buli lunaku oyogera nti wabeerako mu Barak simanyi training nga ndowooza byakusaaga teri civilian afunga nga wakikoze kati abantu bo bewunzanga balaba empale enkutte bweti fe twafuna training emubende mama wange ali musirikale nga medical doctor emubende kati bakwata abaana ba senior officers ebiseera ebyo baalikkonyo oba simanyi ati simanyi nga ddawa ne batutwala kifuba eri waggulu ku lusozi nakayima training emyezi oba gyali 5 muganda kati yalabye nga nfunga omugu n'agamba teri muntu wa bulijjo asobola kufunga bwati ati oli maaso ga mukulu nze kyenatidde buzidde mukayi nga tolinaako nkofiira myufu naye nga basajja bootuddemu bonna nekirabako mukuziika taata wa Walukagga mukuziika taata wa Walukagga waliwo bannaffe bali babiri abajja ne bagamba muddeeyo naye Mathias Walukagga akwata omuzindala agamba abali wano Juma Balunywa agenda kuba ababuuzeeko Papa Misa Kisemakula ne senior promoter Tonny Ssempijja ngolezegerazi nga principal ayimiridde awo mu maaso
nengamba yi senga sebadde mupi wano ekigangazi nga ndimu bwino nazo n'okujingirya wakire ebipapula abekoma nsimbi no sandigambiddwako nze batandise era kakati woyagala woogwawula bayina mukaye kugambye ebyaddala woyagala woogwa gavumenti ya nuka yaŋŋambye wonna oba osonze Lubaga South oba North oba Kawempe oba mu central oba central kubanga bagamba mu central abavubuka babakola ekintu mwene mukolera ku computer nsenedokudigita ate waliwo yaleeta etteeka nga terikiriza era kati mu central ate bakuyayandira jangu nze nzaalibwa Nakasero wenkulidde somedde Nakivu Bbulu mama ngolo nga akomyewo akola Mengo nga batuziika Kawaala opposite ambiance ogirabe ebukesa olaka process nanga kashero opposite front ekikadde wa mama wange tuli mu Kampala Central chairman waffe yekagwa ebukesa mu Kampala Central which means abana bo mugeto wakiseko bamanye bali mugeto memo senyi wakulu no wimbo wa mama wange memo senyi luddawa pasta Kiganda wali mama wange omutwera awo amalayo bali mama wange omutawona era bwe twayagalanga okulyanga kumitwe bachira olimi rw'omutwe nga tugende wa mama mu Kisenyi tukulide mu Kisenyi awo kati wangamba Kampala Central ne wondetera MP kiteri ansinga wano Kampala Central wende obutabawo ekintu kyonna naye buli kintu kiba n'ebyekwaso kubanga tujja kulaba nkulimbe omuntu ng'afumba bulungi turamugamba nti va mu ffumbiro wolaba yonoonedde ng'amazzi ajabudde omugambira ssebo kati fune ku mufumbi omulala kati nazina obulungi ava mu ddiiro ayinza okuba Abaganda bagamba nti ekita wankindo tava ku ssogolero kakati nono omukulu ono omulaba bayinza sijja kwogera bingi naye tekiri mu sitaani gamba Kaye wisdom MP to B tokyenzikiriza kyenzikiriza wonoogamba nti wagaaati twaze n'omulama bweguti jaja tonerabayo kati ebintu bibiri nze sizze fuuka MP kufuna passport nagenda Bulaya gye tubadde sizze nga MP twenfuuka MP nga nzimbe mukama yanyamba nenzimba akayumba kange akatonotono weekali sizze nti abaana bange babulidde osoma n'amasomero ge basomeramu sizze kummanya abantu bamanyi so tubadde mu fight nze nja kunnyonnyola abantu ebintu ebyo tukoze olaba ekimu lwakuba bajjukira kya Uganda Airline naye nyina ekintu kye nenyumirizaamu era abantu beewuunya lwaki URA yampita ne Bebe ne Balamu ne tutula yonna bakomisiona n'agikulembera nakuba ekintu ensi kyetaategeera kyali kitya by then nga yuwa abantu engeri gye bayavuwadde kati abantu begattanga mwenda ne baleeta container emu okuva China wa kati nga luli URA bwe muba mwegase mwenda 8 ne musasula omusolo omu n'alemu osusasula mwenna namwe abasasudde tebabawa bintu kati ne tujja ku muzindaalo Katonda gwe yatuwa ne tukuba ekintu URA n'ekikyusa we muba mulese container emu abantu mwenda 8 ne musasula omu n'alemu abakwata byaki byomu kati eyo credit abantu baali tebagimanyi nti tubadde nayo kwogatta ya Uganda Airline n'ebiringa kankubulira ekirala buzira mukakina naye nga tubirwanira sigama tusuula China ne bannayuganda okuba obulungi ekirala lwaki nkwagala tulina ebintu byetufaanaganyamu nze nina ebigambo byensiba njogera akatono ak'amazima kasinga ekinene ekibbe amazima sepulingi bw'otuula gakka oyimuka ne gayimuka akatali kabbe amagumba ne bw'osula mu mulyango linda kiggweyo afumita mukira olina amazima ekyokubiri tewali akutiisatiisa buzidwa mukaye bw'oba oli ku kituufu era mu bantu bennaakakakasa abaatula nze nali nkulabyeko ng'oyatulira General Sale n'omugamba direct ka General oba bankubira wano oba nzitira ne bakulimba ekituufu kiri kiti Tonny Ssempijja bwali kakati ekintu ekyo bw'ona okikuuma asinga waliwo nga bamusibye Akon ono omuyimbi wa America nagenda nsumagira ntuuka wali ng'omusajja yalina omusajja fake okumala 2 hours mu nyumba kati anafuluma onaga musanyise kubanga nze ne Akon ne tutula ne ngamba wisdom sinyolaki nanywedde ekikozi nanywedde ku wayini ninitegereza bwe ningamba ragadi oli Akon oba koyobadde ogamba oti konzi kinagambye nti alese Akon naye nga nze ndaba Akon
nangamba ati oteesa otya kunze nze ngenda mugamba mayiro agati yakola yakwata akatebe n'asembera ye amanye kiddako lwakinze tale mutalambuta genero kiyenye uli akalakana nempaneku omukono nanga kaye so omukono wange muga jeno waliwo kyenjaga kuwabula nga jeno tuli wano ekoni gwogamba taliiwo kwelindako ogambye ki konze ogambye ono ekoni nga nze siraba nti ekoni omusajja n'amugamba no genosale nabadde nkugambye sinze ekoni ndi acting manager wa ekoni meeting weyakoma nalaba genosale nga akutte paketi namba mu dakika nga yanyiiga kati abantu aboogera amazima nagera ku kituufu ebo tebetwetaaga era ebbanga eryo lyonna ne bagamba omuntu omukozesa ajja kugamba akaakaana tokazza wano nga balowooza ndowooza nzijjawo kulya ate nze nali nzija kuyamba muzeeyi wange nengamba kansirike naye namutaasa ekintu ekyo era twawunzika omugagga omu Kampala yabatedde ekoni omutuulo lwaki bagenda kuwa akalulu lwaki ne munuupa ofiitingayo nti abantu be bayita ab'opposition tebaba ab'opposition abantu ab'opposition beba babuulira amazima ekintu bwe kyanditambudde ate bano ababalaba ne balaba ng'abakyamu olw'ensonga nti Besigye yamala kujja kwesimbawo n'agamba omusolo gw'omutwe ngenda kugujjawo kyekyatuwonya akaguwa bakiranga kutusiba kaguwa n'obuyimba ne buyimba atanawa musolo ng'olabye atanawa gwetulabako omusolo gwa mutwe bagutasulako tibagutasulako limone muto ne buli mwezi buli mwaka ogwaggwangako batusabanga omusolo gw'omutwe omanye yagujjawo Besigye byenkubulira ge mazima kati jo oli abalamu wano nkubuulira amazima gavumenti ng'ereese ebbiiri ku bintu bino omanye yaleeta bijjawo bye byali ku mobile money mobile money Bobi ati kati nkugira ebintu ebimu abantu abavaayo ne mwogera live ku lwabalala nensobola okukkiriza ekirala Bobi Wine oyo namutya nti mufaanagana era wonoolaga olina okuwangula ekyo nkulagudde nga senior promoter Bobi Wine yakola ekintu ekitiisa nasooka omutiira nti President Museveni yaleeta Jennifer Musisi mu Kampala Central. Jennifer Musisi n'agoba tunyenfuuza mu nnyumba e Nakasero. Jennifer Musisi n'afuuka ensonga nga tagambwako. Akasajja kayimirira simagere ebiseera ebyo kayimirira ekamwokya. Kakuba Jennifer Musisi tyoni lwali lwa mmande lwebuti n'obukubanga bwatonye tugambire ku Jennifer nga buli omu ate Jennifer Musisi kati ate wenatira Bobi Wine nentera omusajja oyo alina omukisa omanyi kyeyakola Jennifer Musisi yanoonya Bobi Wine agenda ayimbe mu Kanivu namugamba njagala ssente wezeti okuyimba amasomo balula ate n'amala ngena nenkubula ennyo emikisa gya Bobi Wine n'otya yamukuba tyuni ekibuga kyonna kikyankalana naye ate bwe yateekateeka Kanivu yayita Bobi Wine ajayimbe mu Kanivu nalyoka yeramula kalaba omuntu oyo akufuma ate n'omusasula omuntu akufuma ate n'omusasula kakati buzidde mukaiki ekintu kyemulina mu kikuume ekirala kyenjera okubulya ku Bobi Wine nkubulya nnyo ku Bobi Wine oyo era n'oyogera n'okeesa ku Bobi Wine obuzibu bwe nina buli obuntu bumu kikira ekintu kimu Bobi Wine buli amisinga omuntu ogwo Tonny Ssempijja era singa ntuula ku mutwe gwa Bobi Wine bwendi mu bintu bya advice tibasukatika kunyumize tosobola kudiiringa na mubbi okujjako mulamu tega mubbi tosobola kudiiringa na munnakatemba okujjako mulamu tega munnakatemba buli nsobi yonna gye bajja bakola Bobi Wine akiyita kulabisa abalabisa bulabisa Bobi Wine yasooka okuleeta omukutu gwe bayita kulabisa abaana n'abale olwa Bobi Wine ye yajjayo babuloga bonna ekampala okutegera osobola okukola Ghetto TV n'obeera obunene Bobi Wine ye yajjayo abaana abalaga nti osobola okuva mu ghetto n'ofuuka ensonga ffe tetwaliwo twalabanga bayibuli zaayogeranga ebigambo nti ani gundi ono yali mu kiraalo najja n'afuuka kabaka omumanyi gwe bajja mu kiraalo najja n'afuuka kabaka n'amegga Goliath eyalina ejjinja eddene anti yava mu kiraalo nga Goliath alina abakuumi alina kimu kyonna ekyetaagisa yakwata ejjenja n'aliteeka mu nvuumuulo
envumulo gino gikasuka bwati yatuukira ku Goliath nga go Daudi nakola ki kyagamba nti gwe bajja mu kiraalo yafuuka kabaka nze anything can happen sinyoma muntu yenna ekirala kati ono ye Daudi w'omulembe guno kakati musically abava mu musically Bobi Wine forever and ever simanyi mukwano tuli buteeka gwayingira andi mu musaayi musically politically sire mu nabyabufuzi naye nze njogera kyenda wanze tali mutali angana ebyobufuzi mukwano gwange nnyo naye ne yangana ebyobufuzi ngamba politics it is a dirty game please kiyenje tukolegane kukulakulanya abantu wachana hiyo politics va ku politics ati balaba Batotodde abalimba amazima gasu tali mutata sola bya bufuzi amazima gamusukka ate byofuzi Museveni yakugamba mulimbagana nakwe kyawagana kakati ate ye bogwandi jange sawa nye sibera nya jango ne milioni 5 zobogenda okunona kyofuna baye kizibu kyafuna agamba nti sente wazi wabalala zigenda ziyamba abalala ngaye bwawayo kuyamba kumbe baba ngabekuniza kakati uzido mukaya abantu nga mu bube njagala oyogede ku mukyalo oyo ogamba omukyalo by the way tulina okutegera bani abakwatidde ku government ekababula lya mirimo abantu tibalina mirimo naye omukyalo oyo okutegeka omanya abantu byawadde emirimu yategese ka miliyoni oyo wadde oyogerako ebyaddala sente ziyatadde mu kivule kyo zimanyi sente ziyasooka okufiirwa zimanyi kati mumuyinza okulaba bano abantu mugamba nti yakikubye eddaabo naye ebiwumbi yo kati yasobola okuba naye ow'ebipande yafuna TV nezifuna radio nezifuna akola obulango nafuna atunda walagi nafuna yenkulagane ate tiyandize nakujja URA kubanga okusinzira ekintu ekyali luli eri muno kibayita obuntu kibayita mu buntu bulamu kati abagenda okukyusa ensi tibali babanene nnyo yemwe bawuzidde mu Kaye aboogera amazima ne gabafuula ag'eddembe ayogera ekintu nga totidde kulumamu nze sikuwaana naye nkusinzira nzija nkugoberera gwe muntu ali bw'ati ekirala Bobi Wine kakunyumiza kyeyakola Bobi Wine amazima ga Katonda muggulu mu bufumbo bwe si father wa parish yamugatta gendo onoonye yagatta Bobi Wine Bobi Wine yakyankalanyako ka miliyoni n'akyusa n'eddiini n'agamba nti asiramutse ye Haji Gaddafi mbuuza sitole eyo kwe kyava chaba kuchi miliyoni okusiramuka naye Gaddafi by the way onaye kwetaaga Bobi Wine atuuka agenda kwanjula first lady wa mmwe first lady omanyi bw'oyogera eri musajja gwe wasi no yogera ko first lady mpulira n'akagundi nga kagira otsko kakati abagenda okwanjula first lady bakole embaga omukolo gwali mu kyaki Rubaga kati nga bagenda okusomesa abafumbo n'akwata amawulire Bobi Wine yasensinkanye n'abagereka ngali ne mukyala we Bobi Wine Ssempijja Kizitolwanga yagenze n'abasomesa okola bwoti Bobi Wine yagenzeeko mu kyaki n'akola ati embaga ekyasinze okuba eyakabi nga bagyogerako mu nsi yonna yali ya Bobi Wine embaga mu Uganda ekyasinze okubeera ey'okubiri mu y'amaanyi ya Bobi Wine yasooka yali ya Mutanda Ssaabasajja Kabaka endala tiwakirabako naffe twakira tulya bwogera ekyali ku mbaga y'amajanja kati ekyali ku mbaga ya Bobi Wine kikyali ku mbaga y'Omutanda nze nali ndaba bwe nti nagange kakati Bobi Wine bw'akwata amawulire emyezi gyonna nga kamyoni talina kyazzaako abogera ku mbaga ye gayi nabyali wali fetwala gayi kana kasajja nga kakutenya amawulire tukoze tutya ate ne yamuwa amagezi tiyamuwa sente nyingi yamuwa emitwalo gyalingaaga n'agamba okukikyusa kakati gamba osiramu kamyoni atadde shahadu kongo inekeera agenda kibuli kwetola shahadu kamiliyoni alonze erinnya lye banaamutuuma olwo ng'anoonya bwe yenyigawo kwegamba ng'alaba Bobi Wine ya amulinnya ku obadde kinga ne Bukedde TV erina puroguramu gye bayita omubanda wa Kabaka ne bagira ne balyoka bakwatako omubanda ng'ali waka mu ddiiro lye bwafumbira muddemu we kacaayi bwagira omubanda kamiliyoni ekyo kyali kimutta kandi nze kankunyumiza ekyama wano nze bakunyonyola ekyavaho kamiliyoni okusiramuka kati ekyama kati omutwe ogusooka kamiliyoni agenda kusiramuka
ewiki ejja Chameleon alonze erinnya bamutuume Gaddafi. Chameleon agenda Kibuli kutola shahada. Chameleon family ye muganye olawunzika show awawunzika show amuyingidde mwati chofula ba Mr Nice bwe yakube ngoma Chameleon yasala nyama geza anonye Mr Nice amusule Mr Kisema kule godola baada yebaza Chameleon Chameleon yamulaka banga gatamwagala ngakube sigwa nsimira sigwa nsimira tompala mpafala nawe bwoba tansanira tebikwata konze mwagala gai nawuliriza ati oluyimba olwasemakula it was 2005 nagamba eyo hit amazima ga Katonda mu ggulu semakula koli yabeera male artist of the year Sofia Nantongo nabeera female artist of the year kati Bobi Wine wano wonna bye yali ayimba yali alumba ono kakati music yena nakugamba bwabula mu bata abamufu kakati kyenkulaga nti ono yali alese ebintu bya computer yanta omusajja ono yali akoze ekintu kimu nti bamuteega ku gate okumukwata bagenda okuwulira ng'ali mu Kampala akyankalanya ali ku boda bali ku gate yamagere alo sekirite guruguru mulina bagenda okuwulira Kampala road ng'omubanda yekyanga ekyo ekyenjagala nkunyumiza kyotamanyi Bobi Wine mu boxer Bobi Wine mukuyi wa ngumi ekyo kyokubuulira amazima Bobi Wine yatendekebwa ebikonde ebitali bino byamu bya bbaga z'abazungu bateekanga busawo nga babuteekamu omusenyu babuteekamu omusenyu bawanika ngo bagitanga bbaga kakati omujjira ng'omanyi oli n'omusajja eyakolamu olaba ne buddansi obwo bwazina bwakola nga tuli student buzinika kakati kyenjagala okulaga nti abantu bwe bati tubeetaaga naye ate abantu abalabye obulabi abagenda ne balimba Museveni bamuyita mulabe we kakati Bobi Wine balina omwegendereza nnyo nze mulaba mu bintu byonna byajja akola talina kintu kyakola nga tekirimu mukisa buli kantu kakola konna kavaamu omukisa kubanga yatuukako n'okuyimba ekigambo naye nyini nga takimanyi n'abagamba nene kitunda nababuuza akagambo bada ne kabalima kubanga kiwa kiwani kakati omuntu yayimba ekigambo ne kikwatayo from naye nga takimanyi anti njagala nkulage abakazi oba balaba bale nga 96 enviiri si zaabwe wano ebiviiri tebiva China yalokuba mwaka ki nze nalaba kwetera Bobi Wine kiyintya mu nsi yonna mu COVID abasiraamu abo boolaba basosola okukuba oluyimba ku TV yaabwe okimanyi nti bakuba oluyimba lwa Bobi Wine kwalujazera olwa COVID gendo kibuuze kwalujazera bakuba oluyimba lwa Bobi Wine lweyayimba ku COVID negunga ate nga abuulira abantu bonna kakati omusajja oyo nze nawe ntuuka nenzikiriza nti wamma oli mazima wanvu wamma oli mazima abampalapa muno wamma oli mazima wanvu baluma n'omutwe kubanga nze nakuzima balwala bulwazi nakuzima balwala bulwazi tokubyewo nnyaka kakati onyimidde emboozi nga nabulako bwasanga nkugambye Bobi Wine yakyusisaako omuntu erinnya nava mu kigambo Josefu nefula Haji Gaddafi lwa Bobi Wine musajja mazima mukitegeddemu abali eyo abatulaba ono gwe bayita Tonny Ssempijja senior promoter nze okumanya ebintu byonna naliwo njagala nkubula bali bagenda kufuula nga gwakulembera music mu Uganda naliwo mu State House nga president atudde Jeno Salewaale kyekutyako naawe kiri ekintu kimu by then sijja kulaba nkulimba ebuzido mukaye nze nkufolowinze lwabikolwa byo ebirungi nkufolowinzira kuba olwanirira abalala nkufolowinzira kuba olumirirwa abalala ekitugatta ababiri naye nali simanyi nti waliyo ate muto wa Museveni gweta Salimu Sale yayimuka ati nawanika omukono amanyi nga nze oluzungu nga sirumanyi Salimu Sale awanika omukono aguwanika ayanjula Tonny Ssempijja kiyenje tuwano ekigangazi eri mukulu we bonna nga baministers batudde by the way Salimu Sale yandeetera n'obuzibu
abo abantu kasolya kuwana mu maaso g'oli yagamba his excellency ate naliwo kati akunnyonnyole ffenna tuli awo nga Museveni abuuza bannange bino ebintu mwammulimba kati nno nze nno bandeetera ki bandeeta nga baagala nti Museveni omanyi waliwo feesi z'abayagala okumanyaawo bayisewo ddiiru zaabwe kati baminisita abajjaawo kati baleeteramu Benoni nani omulala kati nga bo balina kye bayisaawo kye babala genosala atudde bw'ati n'agamba your excellency sooka olinde ku bano bonna obalaba mulimu omusajja wano bamuyita Tonny Ssempijja nze mukiyenje yoyo emboozi yonna mmwe abataaliwo mbabuulira nange nali neesigaye bwe nti sirabangako genosale mu bulamu bwange mu maaso ga mukulu we ng'ayanjula omuntu n'omuwaako mu luzuba kitali max okwogera obulungi bwe n'ebikolwa bye okumala eddakiika ng'ezo yayogera n'agamba omusajja oyo kankunyonyi lwaki tumuyita kiyenje olaba nti waliwo n'agamba bw'ati omusajja oyo gwe bayita Tonny Ssempijja tumuyita kiyenje kubanga n'ow'omutuma ewantu wonna atuuka wayingira wonna ayogera ekyo jeno agamba mukulu we komanda in-chief nti oyo omusajja omulaba atuuka buli wamu kati buli ekintu kino akyogera jeno w'amagye akkiriza nti oyo bw'omutuma wonna gwayogerako yandibadde agamba nti waliwo wali kano asobola otuuka buli wamu Tonny nali ntudde bannange soteeka ebyobufuzi emabbali omuntu yenna nga jeno mulangira oba n'amala akunnyonnyola nga gw'otudde katugambe ffe tuli bakopi nga yannyonnyola oba nali sikirabangako ffenna we twali awo banna era kyobola gwe wafuna obuzibu we twali abo n'abaminisita baasirika n'amala n'agamba kati kankujjukira botojjukira n'agamba bw'atibonna batudde bonna nga basirise ono minisita microfinance ani Aruna Kasolo Juliana Naumo nono wa yuthi gundi yaliwo omuyitani omukazi nakiwala kiyingi olati njukira ngaliwo atone jeno bonna batudde bati jeno salayo kyava agamba bwati kati ulolera kantu n'agamba alina ekintu eki ate si kikulu luzungu lwe lumusumbwa oba oyogera naye toteekamu nnyonyi ezo voka oyo omusajja asobola okukola omulimu ulya kano gwe werabidde yaga asobola okukola omulimu omuntu yenna gw'atasobola kukola nalaba Benoni wasula ne baminisita nga babayeeko amazzi anjina omanyi ebisale bye yali wakabigwe anjina gwe necopa olukopita mwatambulira nga nze bantuuziza eri emabega nendyoka nendaba Museveni ng'awandiika njagala katankule waliwo moments abalaba VDM tezigenda kuvayo ku mitimbagano waliwo moments ezigwa mu bulamu bw'omuntu nga tezigenda kuddawo nze nali bwe nti mu motoka nga ndi mu jjaamu kati ng'emisolo teri jjaamu omuntu nga yeyitawo bw'ati emmotoka nga waliwo emukulembedde kakati ndiwe nti ndi mu jjaamu emmotoka nedda emabega kati neŋŋamba nebanaiba n'abasajja bajoga emmotoka wedda emabega era eyaliridika naye nedda emabega kubanga eno gye batwala edda emabega kati nga ngamba oba kati ono okudda emabega alina kyasudde kati n'asibira ku nze nali bwe nti neesigamu ng'endabulamu eri ku wansi kyava sendabirwamu katono teyagimalaayo n'agamba Kaye wisdom tukusiima byonna byokola kakati ogenda okutunula ng'agamba yani oyo wange bwe nninza okuwulira kanterere omanyi obwakabaka bwa Buganda mumanyi bulungi nnyo kati kangaye bwe nti mubalangira n'abambejja gwe bomanyi ab'amaanyi nti abatasukka bana ye yali mu mmotoka nava mu mmotoka mujaamu nga nofukamire mujaamu nagamba ndi ku kiwano ndabasiraba ndi ku kiwano ndaba basiraba akasembayo ku nze bandeeterako omulangira Jjunju wa Buganda
ewa Mike Mukula nze kugamba moments era kyokola nze ekyo kyakutuukako kati nze wenkinyumya bokuwa kati wano twangwa nze ndi kinyumya lumo oba mbagambe bannange waliwo abantu amu nga tekyetaaga bitabo tekyetaaga kiti nenga olaba omuntu oyo aliko omukono gwa Mukama kino kyobabadde kataba bwenda byogera ku Bobi Wine ebyo ebintu tebitwala ku training bw'amagye oba ki waliwo another hand of God eba ku muntu ekyakutuukako nali ntudde bwenti ba Mike Mukula ne baŋŋamba waliwo omuntu agenda kujja okubuuzako eddakiika ezo kati tebangamba nti baleeta mulangira wa Buganda Junju kati ntudde edduulo lya Mike Mukula liva wano paka eri tudde bwenti kakati emmotoka nesijja ziti mpula emmotoka eyi wansi Mike Mukula n'agenda nadda naye n'abuuka kati bwe yayingira abantu ne bayimuka bwe bati kati nange nenyumirira najja n'abuuka abantu bwati n'amuleeta n'agamba ono bamuyita Kaye Wisdom bebamu ku basajja bamanyi batina mu Uganda kati nadda bwati n'agamba Wisdom ono ye Prince wa Buganda Prince Junior kati uli akantu akaddako azze wano eddakiika 5 mwogeremu kati obwongo era Mike Mukula namugamba lwaki kati eddiro likomeri omulangira atudde kanedozo abantu bagenda kufuluma oba ngende wali kakati bonna ne batuula n'abawandiika bonna ne basirikirira eddakiika zange 5 wulira byonna bye nayogera byange naye simanyi those are moments ezo favor ekyo Katonda yakikola kakati gwe tuli wano tuli abantu babiri n'atokwata BOCAT wakusatu ffe tuyinza okulowooza mbu tuweddeyo waliwo tuli wakati bw'otalaba ye Katonda Katonda yogereranga ku bantu ne Musa amateeka 10 ogamuwa olesa akantu kanjogera kano odde kwako Katonda nnyo singa simwogerako kijja kukola bubi bajjako ewa muzeeyi wange genocide abantu ne batulayo bati ne bajja ne fayiro ya Kaye Wisdom ne boogera bye baayogera nzija ku ekyo nti Katonda ayogerera mu bantu bwe bamala okwogera Kaye Wisdom ne basalawo nti kati okusinza ku bino tugenda mukola kino genocide omanyi yagamba muyinayo ekirala ng'oggyeko ekyo kimuze okuŋŋamba nti nedda n'ateekako galubindize bwati omumanyi n'akoleeza ulira okwenyogoga omanyi kyekiba kitegeeza mbagobye kati kino kyoleese Katonda ayogerera mu bantu ne Musa amateeka 10 ku lusozi Sinaayi yali ayogerera ku muntu ogamuwa tono omanyi nti batutaddeko fayiro okututta ati tobisingaza nze nejjeno w'amagye omulamba weeri ku lusozi noono gwe baagoba noono omukuumi wooli baakolako lipooti bankwatira eggulu kiyenje yakunze abantu bonna okujja neggulu abagambye nti gwoli mugagga oli luzzi tokalira nti bagende obawe ssente bamuweeko n'ababuuza naye kakati mugamba nti kiyenje yakunze abantu okujja eggulu mwabamwe baliwa buli muntu n'atunula ku munne kakati baba kyayongera mu maaso n'abagamba in fact kambabuulire nga ne bapromota nabwe bali abayita akabaakabi bagenda okukuba n'abagamba in fact kambabuulire ebintu kiyenje wange byayogera ate nze mwenzijja byenkola buli muntu n'atunula ku munne kakati Wisdom Kaye njagala nkubuulire wookutta ŋŋenda kukyawa Wisdom Kaye singa ova ku layini ekirala kyenkutiddeko ogenda kugatta abantu nze nagwewunyiza nnyo nga ogenza womukulu kinafunga era bakuŋŋamba waguddewo essuula empya mweyo kampu gwagitandise tukyayinza wandi kuddamu kubuuza principaltosobola obehonale baani okibe bwetandise akantu era buli honarebo baki ogenda mu maaso ga principal excellence funga bwoba tokimanyi kyankuyigiriza olina omuntu bwotandika nga bwobo kyesinga okutyako ekitegeera kati mbabuulira ebyaddala nze General Kiyenje erinnya lya General Salimu Sale yali ntuumamu General naye enfunga gye wafunzeemu eri tulina okunoonyereza kubanga oli General oba yampalanka sigeza nange nzikirizibwa okuwaayo kati saa yonna ngenda kulankinga naye tewa kati amwe promoter omanyi paki yaawo bwe yakubagana ne Mayweather
bana abakubagana obwongo bwange tebwabatunulako nnyo naye obwongo bwange nabuteeka ku oyo promota eyatusuza obudde bwonna nga bukya nga ffenna nga tulaba napromotinga paka yawo nemeyiwe amagezi ge yakozesa akati nga promota akantu wisdom Kaye ke wakoze kalangirire nno kesibireko ddala oba wa wansi oba wa waggulu bannayuganda kati ensi yonna yafuuka majje oba oliko nalebo oba osimanyi oli leader of opposition toddamu kubuuza principle ngato sokofu Kaye ate kewalese mukambi kalala nyo bulijjo bewuza jeno gundi afande gundi omulwanyi gundi ulili komanda gundi nga tebakola kantu ako toddamu kubuuza mubanda nga principle Eliyo bandele kumafe mu industry. His Excellency. Wanji. Ochimanyi gwe. Nengo chimanyi nti omuyayo oyo kamuyite muyayo no music industry yagana okufugibwa kuvadda. Yagana okufugibwa. Akali bakenda. Anti bakola ekibiina nga bali aba. Nakifubutuka munaloka kola firebase. 100% bad news dangara there. Angry management. Yeah, angry management. Obadde kinawe. Bwegero labe yali akola video ngali mu pick up ne kati mali mu Kalevini ne kabiko mpira ku kubo navayo na yagalo jena nyingana tambo mpira na bemo kana gamba na yenze wendi mukama yamfa era sika unatola omuntu oyo bwati yabona natoba kyava koma wate ngali mulenji mugundi mu land cruiser discovery linzi bunyonga nebitoji byonna birumye babuche mwanene bamufungira batine bagira olaba kabali yako kati kisoboisewo myaka emeka yali ateke ko gamali yako akoze video yasoka ngali kiyenje nagira ati natuba bi pick up byayita ne bikwata omulio ne bijje ne bikola bitya kakati amalanga gusiza ebitoji bimyuka agenda jat bamugulira Vice President yali buche video yo jimanyi nawe nalo kafunga nalo bafunga bagati ngula bya dada president chichi yali yegwanyiza olowooza nze bana abantu mbagamba tola babintu bobiraba biraba engeri gye bizze bibaamu bamuna tunulira Bobi Wine wano ng'omuntu that is a big problem tunulira Bobi Wine gyavudde ekirala sokola boku passinga kwe omanyi oyina ekintu kyotya mulamu bw'ensi nakola ntya kino nga taata wange ndaba kitabe mukama yamutwala nakola ntya kino nga mama wange ndaba mama kati which means ye taata ye mama ye jajja ye buli kintu kati omuntu otomumanyiranga kubanga Museveni yakamazaawo ababe naye yate obugubi yabufuna ddaga akyali Bobi Wine gosobola okugamba amanyi omuntu bwasula enjala Bobi Wine amanyi omuntu bwameketwa muwogo nanywelako amazzi ne buziba Bobi Wine amanyi omuntu bwagwa eŋŋando omanyi kibaita eŋŋando ngando watu inajosula mukasiba waira bandono watu inajosula ngosula bweru Bobi Wine byo nabimanyi Bobi Wine akimanyi twa muyimbi omuntu okuvaayo agatemiza endalo ne yebikabana ne bucha ebyo Bobi Wine abimanyi Bobi Wine akimanyi studio osokula sente zokutwala mu studio emitwale nga togene ekirungi that's why Bobi Wine yaleta Eddie Kenzo okujja okufuuka ensonga Bobi Wine yamuwa favor era n'oluyimba lwe basooka yaluyimba ne mutuwe kubaita Miki Wine Bobi najja n'aba mu video weebale n'amuwa favor weebale nnyo kati Eddie Kenzo kale watuuka ovuma omusajja kati olaba ono yali ku radio eryendala eyabukedde n'agenda neyesimba wono ogamba nti alina ekyamaanyi ekyenjawulo kyeyali akoze just kubanga akola program ekwata ku Bobi Wine abantu ne bamuwuliriza nagamba kumbe balowooza nti twali bangi ne tesuubiza aliyita mwalidda n'atukima naye tebanyamba kyali kiwaani bannimba mali agasimbi kamiri tugenda kukomawo omulundi omulala kola ku Chameleon sekyo BOCAT eno katusooka tugireke tukomawo mu part 2 anytime okumukimako omukulu netone Ssempijja jeno kiyenje musajja ono wa kabinyo mu industry tugenda kwati mukomera mu part 2 nga twogera ku kivulu kya Chameleon ngera kitegeeza ki neje bava abasatu omuntu wa story abantu bakwagala ne story ate nkyabe wabwino kubanga nze naye olaba kino kyogambye twali bangi ne twesuubiza aliyita mwagda n'atukima abantu bangi bayiye Bobi Wine kyovola kituuso tujja ne tugana egwe kikiyeeba n'abantu nti zino
no ondabyeke wajje no sale teri muntu asobola kuyimirira awo twalina ttafu bbi onooni bs yo manyi nti mama kansirike ttafu bbi oyo nangamba Kaye nkwewuunyiza baatwala fayiro we kaakati ttafu bbi atubuka wali era balina akantu ke baakola eyo omusajja n'abagamba temusobola kulimba Kaye tasobola kusaba ssente mu fayiro mulimba ttafu bbi yaŋŋamba nkwewuunyiza omusajja atugambye tosobola kusaba ssente kuba tozisabangako kijja kitya ng'oli mu mpapula zino nga tuwunzika so nze saasoma naye waliwo akatabo baakayitanga oba Nairo English course kati kalimu Mr. Juma Saidi Dalole Dolayuva kati ate nga kalinga waliwo bakita New English Oxford nga kalimu omusajja eyakwata ejjuba kana akagero ndo kengendo okuwa njagala okawuliriza nnyo nze Father Ernest Kyankaaga ne Marcus Semutika bansomesa omugigi bankwasa akagera ako kalinga kikwate nakakwatira emyezi egi nekagamba kati one day olunaku olumu emani kote davu omusajja yakwata ejjuba when it was in his hand bwe lyali mu mikono gye ebadi kulide out ejjuba ne likaaba please bambi don't kill me tonzita let me tell you for things which will make you rich kankubulira ebigambo bina ebinakugaggawazanga one you must keep what you have two I have a piece of gold in my stomach three let me fly to that tree nkubulira ekyokuna ekisembayo nina mu lubuto lwange naye enta nkubulira ekyokuna ekisembayo omusajja aloba alita ligende ku muti limubulira ekisembayo afune obugagga bwe lyatuuka ku muti ne limugamba what was the first thing to tell you kiki kyenasoose okukubuulira nti to keep what you have kati onkuumye nti tonkuumye baayi nerisiibula oba kunkwata nonzita nina piece of gold mu lubuto lwange obadde omaze okugaggawala tosobodde kunkuuma baayi kati wisdom Kaye atasobola kukuuma omusiibudde atasobola kukuuma Bobi Wine omusiibudde eraba BOCAT TV neera